engero zaffe zino ensonge zino n'amakulu gaazo. Omuganda agenda n'agamba nti Atambula Asisiina Atambula Asisiina asisinkana yavuma. Atambula Asisiina asisinkana yavuma nti kirabe ttwe. Bwerutyo bweruggwayo bannanga bamitwe eminene mu nsonyiwe. Naye omuganda aga nti Atambula Asisiina asisinkana yavuma nti kirabe ttwe. Kaakati obiseera ebimu tulaga ebizibu. Emutambula wonna ng'olaga ebizibu ng'olaga nti ekizibu ekyo ky'otuuseeko mu nsi muno gwe wakasooka okukituukako. Naye kutambula ng'olaga ebizibu. Wala kutambula gusiisiina guli gwadde n'okuntomera guntomedde gulinga ogutandabye. Tolaganga bizibu ku maaso goba mu feesi. Tolaga bizibu. Tambula ebizibu byemanyire gwe n'ab'omu makaago. Naye n'ofuna ekizibu awaka n'obatirimya abantu b'omukubo b'osanze n'obasamba. Tolaga bizibu. Abantu bonna balina ebizibu n'okusinga ebizibu by'olina naye tolaga bizibu. Bannanga obwavu kati nzizayo abaana ku ssomero. Abaana baddayo ku ssomero bannanga enfudde. Abaddayo ku ssomero wabazaala tobalaba. Wabazaala tolaba. Tolaga bizibu. Ffenna tulina ebizibu naye tutulaba twemwenyerekeza tolowooza nti tuli bulungi nnyo. Tulina ebizibu. Naye muganda aga nti Atambula Asisiina asisinkana yavuma nti gulabe ttwe. Tolaga bizibu. Kusula mange yateranga okwogera olugero olwo. Okusula kuno kusula kudda buto. Gondera buli mbeera gy'osanze gye bakusuzizza. Abantu abamu mulina olugezigezi. Olugero luno luwerekerwa olugero olugamba nti olaba nnyinimu asaba ekkutiya nti ate mumpe bulangiti. Naye kusula kudda buto. Buli kye bakugamba weefunyire awo mu ntebe, weefunyire mu ntebe. Toleeta lugezigezi mu maka g'abantu. Bakusuzizza, bakusuza busuza. Serwajja okwotangalira munaawe otandika kuwaŋŋama. Gondera buli kimu kye bakugambye. Kusula kudda buto. Bamubeera mukakkamu ng'oli ew'abantu. Bakusuzizzaako bakubedde tekakule kukulunga lugezigezi nga olinga ali omumwo. Kusula kudda buto. Gondera buli mbeera yonna gy'osisinkanye gy'osuziddwa gye bakubudamizza. Omuganda agamba nti atamanyi bifa ku mwoyo gwa munne enkumbi afulumya bbiri. Abantu abasinga tetutera nnyo okubuuza bannaffe ku nkya ne bw'muba muli mu lusirika omwami n'omukyala. Fuba nnyo okulaba ng'obuuza ku munno. Tomuddamu na kirala kale muli mu lusirika mwasirikangana mwe mumanyi n'obulunyigo lwammwe gye lunaabakomye. Naye buuza. Wasuza otya nnyabo? Bulungi wasuza otya? Tambula ogende. Naye atamanyi ku bifa ku mwoyo gwa munne enkumbi afulumya bbiri. Gwe munnange muno totegedde nangeri gye yasuzeemu. Muveeyo tugende tulime. Enkumbi ng'oteeka mu luggya. Muveeyo. Kumbe munno yasuza afa. Muganda kyavaga nti atamanyi bifa ku mwoyo gwa munne enkumbi afulumya bbiri. Sooka omanye munne embeera gy'alimu. Oli okozeeko by'onoofukumula oba by'onooyogera. Omuganda we kye yali ategeeza. Ndwadde ekula kiro oba ndwadde ekula kiro yaziika omuliro. Owaayi sikulwanga tufuna akabaata ekiro. Munnaffe yasuza asinda omutwe kambika omuliro guno. Tomanya munnange tuyinza okwasa emimuli ekiro ne gituyambako. Naye aba yeerinze ebizibu ebiraba bijja atambula bulindaala. Wano olugero kye lugamba nti ndwadde ekula kiro yaziika omuliro. Omuliro agubikkako n'agamba owaaye tuyinza okubulwa akabiriiti ekiro. Endwadde ekula ekiro tomanya. Olugero awo tulina okwerinda ebizibu. Neweetegekera tomanya binajjanja naye olina okuba nga weerinze ku bizibu ebimu ne by'oba tomanyi. Mulwadde yanteganya nga kwalaba. Omulwadde bannange yatusuzanga n'ensulasula ku seminti okumala emyezi wagindaba 6 nga nzijanjaba omusajja oyo. Naye kirungi waali mulamu. Mukama asaasidde waali mulamu. Naye waliwo okugamba nti omulwadde yanteganya nga n'okufa yafa.
baze yanteganya ntusuze ku nkalajja okumala ennaku 4 naye nga yafudde. Naye eky'omukisa Mulwadde yanteganya nga kwolaba wali mulamu. Twenyumirizenga mu bintu newankubadde nga katono tubitundemu obulamu, naye bwe kibanga okirina okikutteko ng'okirina weebaze Mukama. Ebyensi bwe bigenda bwe bityo munnange, ebyensi bwe bityo bwe bigenda. Olugero luga nti ebyensi bwe bityo nga naakusuza. Munnange ebyensi bwe bityo ng'olwo omulabamu engeri y'okukuyamba. Musajja munnange ebyensi bwe bityo jangu tugende weebake ebirala tunaabiraba enkya. Olugero nti kasita owulira omuntu agamba bw'atyo nti ebyensi bwe bityo bwe bigenda nga naakusuza. Omuntu alina enjogera eyo abaamu n'engeri ey'okuyamba abalala. Omuganda agamba Siriva wano gwambwa gwe gumujjawo. Abantu abamu mumanyi okuduula. Nze ndiwa ndabakaki sente zange nnina. Munnange nno wano Omuganda yali ategeeza nti Siriva wano gwambwa gwe gumujjawo. Bukyenkya embwayo yotosuubira negenda neeruma omwana w'omuntu. Terulanze teruvudde okwo tebakugobye na ku kyalo oba togenze mu mitawaana naye nga mbwa bubwa nga yekuleetedde emiteeru. Ebiseera ebisinga tetujereganga bannaffe olw'okuba tulina oba olw'okuba tuli bagagga, olw'okuba olina ky'olina gwe nodda ku bantu n'okudaalira. Tuyigenga enjogera. Siriva wano gwambwa gwe gumujjawo. Omuganda agenda n'agamba nti Nyanja eladde tekubulako jjengo. Bannabusi mbatumidde nnyo mwenna bannabusi mbatumidde nnyo. Nyanja eladde tekubulako jjengo. Omuntu kangereze ku mulalu singa aba muntu nga mulalu oga nti gundi yamaze ennaku 3 ng'ateese era kali ogenda okulanga kamubagudde ng'abaguse kati kitisse. Omulalu ne bw'ateeka atya tomweyibalayirangako nti oba kati awonye ng'awona ki. Olina okwerinda okw'enjawulo. Ganda kyabaga nti Nyanja eladde tekubulako jjengo, temubula kamubagula. Ekiri ku njovu kimanyi bwegudde. Enjovu mu mwegulumirira kizibu kyakumanya nti wano waggulu wano ku kizikizi yaayo wano waliwo enkovu oba waliwo ekintu, naye lwemegebwa wansi n'erindigula ennuma y'ekigo wansi oba neefa lw'omanya ti bulijjo ne bwe yeekikinaze eri waggulu erina n'egundi wano. Kati abantu abamu mubeera mu bifo ebigulumivu omwo ne mukozesa ofiiseezi zammwe mu ngeri ezitali nnungi ne mukyusa emiwendo. Oluguudo lumazewo biliyoni mmeka naye lwe baba kukunulamu ofiisi omwo lw'omanya kakicca yenna. Lwaki mbaliko lwaki sibavaako? Naye nga tulina okumanya nti waliwo akaseera akajja lwe otunula ebikalu. Ekiri ku njovu kimanyi bwegudde nti aleeta embalirira ye yabigira nti yawuutanya okuswala okumanya okubeeraawo. Kale no tutambule nga twerinze bannaffe, si bannaffe abali mu ofiisi mwekka n'abalala abakola ebintu ebitasaana mu nkukutu. Manya nti waliwo ekiseera we bijja okuzuulibwa ate olaba obuzibu. Enkusu Eyali Ekulabyeko ye kusuula omuzima. Kozi twagamba omuzima gweki? Omuzima naye yempafu yeyengedde ndowooza. Kati enkusu eno eyali ekulabyeko ye kusuula omuzima. Manye enkusu tezeerabira. Enkusu ky'ekintu kye batugamba nti kikuuma ekintu ne wayitawo emyaka 2 n'ekibeera ng'ekyakujjukira enkusu eyo gy'olaba. Kaakati kitegeeza nti omuntu oba oli awo akumanyi ate yayinza okukujuna. Omuntu akumanyi nagundi yagudde mu buzibu. Kati tumutwalire emmotoka eno ni nagundi waffe. Ye baaba.
abantu abakumanyi ebiseera ebisinga tweyisenga bulungi mu bantu. Abantu abakumanyi naddala abakumanyi nga weeyisa bulungi be batera okutujuna ebiseera ebisinga. Engero zaffe nnyingi naye guno mulanga bannaffe ab'omulembe guno omutebi twejuube twekembe tukole naffe engero ezaffe. Zino ez'abajjajjaffe nnyingi era tujja kuziddiŋŋana nga bwe tuzikyusakyusa bwe tuzibwemuliramu kuba kati engero ezimu tetukyasobola zigerera ku buko. Newankubadde nga bajjajja baali bazisabise mu ngeri yaabwe etewemula, naye kati ffe olw'okuba nti tuyingiddemu obuseegu n'engeri eteyagala nnimi zaffe n'engeri ejeregga n'engeri endala y'abannaffe abataagala nnimi z'abalala kukulaakulana, tugenze twonoona ate bwonoonyi. Bajjajjaffe ebintu bye baakuuma ate ffe tugenze tubifeebya ate nga tubifeebeza ddala. Tukulaakulanye olulimi lwaffe. Ssaabasajja Kabaka wangaala.